Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704131999 oba 07707198. Hillside View Apartments, wetuli okuweereza n'essanyu. Otafiire munnange ayongedde ate okubeera nga asajjula embeera bw'agambye nti Besigye tannabeerako na mmundu yadde n'akamu, kubanga amaze okubuuza ba officials ku airport ne bamukakasa. Bobi Wine yawubyeko olubu lw'ekigere eruzira okulambula ku munywanyi we Besigye okubeera nga munnange amugumya oba oliawo n'okumubuulira okuwanyisiganyamu ku birowoozo kiki ekigenda mu maaso. Kakati munnange US nayo yamaze okubeera nga eteekawo oba eraga butya bwe yandiyagadde embeera ya Besigye obukukwatibwa kwe bwe kuba kukwasaganyizibwa. Minisita owa Internal Affairs Kahinda Otafiire ayanukudde okutabulwatabulwa okuliwo okwetooloolera ku kukwatibwa kwa Besigye. Era ono atukakasiza n'atugamba nti Entebbe Airport Immigration ne Nairobi Airport Immigration Officers bamaze okubeera nga bakakasa nti Besigye tannabeerako na mmundu, bamuceekinga bulungi nnyo ng'ava e Uganda ng'atuuka e Nairobi. Mannange Otafiire bw'atyo ng'atukakasa nti maze okubeera nga mbuuza ba officials abo ku airport zombi, era ne bankakasa nti ekyo tekiriiyo era tekinnabaawooko. Otafiire ono omanyi kati bw'amala okubitegeera nti nno kirabika bino birimu okuyiyiriza era birimu okulimbalimba n'ebigendererwa ebyekusike, n'agamba nti muganda wange sigenda kubeera part ku ebyo, nze kankolerewo statement nga Minisita wa Internal Affairs. Ebyo bye nnabutegedde, tannaba kubeerako na mmundu, full stop. Nga tuvudde mu by'okusaaga bagamba ewali omukka tewabula muliro, naye US Bureau of African Affairs babadde bamaze okuba statement nga baagala wabeewo transparency, obwerufu mu kuwozesa Dr. Kizza Besigye n'oyo gwavunaanibwa naye Abedi Lutale. Naye munnange nga bwe nkutegeezezza nti ewali omukka tewabula muliro, okusinziira ku bw'ebuyinza wano bagamba nti emisango egivunaanibwa Dr. Kizza Besigye bagamba nti bano babadde balina zi pisto era nti babadde balina n'emmundu oba n'amasasi, era nti mu hotel e Nairobi gye babadde bigibiri, naye nga bagamba nti bano babadde bagezaako okubeera nga bafuna emmundu okuva mu bibuga nga Geneva, Athens ne Nairobi, nga bagezaako okubeera nga bafuna emmundu bavunaanibwa bwa buyeekera
bavunaanibwa gwa buyeekera. Besigye gye buvuddeko yatugamba nti emirundi gye yeesimbye ku General Museveni akakasa nti General Museveni akapapula obupapula tekasobola okubeera nga kamujja mu buyinza, kitegeeza nti ebyakalulu tebisoboka. Ne mu kalulu akajja kano kiba anseeba nti Museveni ng'azze okubeera nga yeesimbawo agenda kulangirirwa nga omuwanguzi. Agenda kulangirirwa nga omuwanguzi. Kati nga tuggyeko ebirala byonna, byonna nti kati bano babakwata gwa buyeekera. Nti babadde bagezaako kufuna emmundu era babadde ne pisto n'amasasi. Kiki ddala ekigenda mu maaso? Museveni atuuse okulowooza nti nno Abamerika ke baamulabula. Ebbaluwa gye baamuwandiikira Ambassador Pope mujjukira gye yawandiikira Museveni, kubanga ffe batubuulirako bubuulizi bigambo nti nno baamuwa amagezi aleme kuddamu kwesimbawo 2026. Naye ebbaluwa ekomaawo kuba omuntu bwakugamba nti munnaye tewaalizeemu kwesimbawo 2026 oba si kyo. Kakati okwekengera ne kubaawo, kitegeeza nti kati buli muntu yenna abaako kyakola akola ki, bateesa ki. Kitegeeza nti oli wakukwatibwa ate era tebajja kulinda, bajja kuteekako buteesi misango gya kuyeekera ggwanga. Tebajja kuwaawo okwo gaapu yonna. Naye newankubadde gavumenti ya Kenya yo yeewakana negamba mbu tenaba kufasilitatingako magi ga Uganda kugenda kukwata Besigye mu Kenya, era tebiriimu. Kakati olwo omuntu ne yeebuuza nti Kenya yo nga yo protection yaayo eri ludda wa ku bantu abatali bannansi oba abanoonyaboobubudamu ababeera bagenzeeyo, naye nga bo bagamba tebannaba kubeera nga bakibeeramu ekintu ekyo akya Besigye okubeera nga yakwatiddwa. Naye newankubadde ng'okwegaana kuba kwegaana, naye information officer Chris Baryomonsi yagamba nti tebaamukutte mu ngeri ya bumenyi bw'amateeka mu ggwanga erya Kenya, era nti tali mu kkomera mu ngeri ya bumenyi bw'amateeka, tebaamukwatidde mu mateeka. Era n'agamba nti Uganda tekola kukwata oba bikwekweto mu mawanga gatwetoolodde nga amawanga ago tegamanyi, nti era ba following the proper legal channels, bayise mu makubo amatuufu okubeera nga bakwata Besigye mu ggwanga erya Kenya. Gavumenti ya Kenya yeegamba tebimanyiiko, naye yabyekangidde awo, era tenaba kubeera nga ebawaako olukusa okubeera nga bakwata omuntu atali munnansi mu ggwanga lyabwe. Kakati olwo international attention nebeera nga ekuba ttooki mu ggwanga erya Kenya. Newankubadde bomunange Foreign Ministry eya Kenya nga bayita mu Kori Singh bagamba nti ekyabaddewo ku Besigye bo bakirabanga okuwambibwa abduction, era nga kino bakiremerako ne bagamba nti munnange bo tebabadde involved mu incident eno, era bwe batyo nga bagamba nti bagenda kukola okunoonyereza ku butya Besigye bwe yasikambuddwa mu ggwanga erya Kenya ku kifuba. Ekintu ekireeseewo munnange okubeera nga eggwanga lino livumirirwa, kubanga si gwe mundi ogusoose baanokoddeyo ne bannansi ba Turkey, era ng'ekintu kye kimu kyabatuukako. Kati international bodies bwe zityo ne zibeera nga zaagala wabeewo accountability ku nsonga eyo. Mukyala wa Besigye Winnie Byanyima ye atugamba nti baawe amaze kumpi emyaka 2 nga takwata ku mmundu oba nga talina mmundu, era nga yeewuunya nti ddala waliwo obwenkanya mu ebyo bye bamuvunaana.
kubanga bbaawe amaze kumpi emyaka 20 nga takwatanga ku mmundu nti oba agikwateko agikwokinge nti yiino. Naye munnaye kino kyongera okubeera nga kikulaga gwe muganda wange ampuliriza nti ggwanga erya Rwanda, Uganda, Kenya, kati awo si kyangu nnyo okubeera ng'ogendayo naddala nga weekengera nti famire ye kusanga e Rwanda, kangende e Rwanda, famire yange ejje e Rwanda ensanga eyo mbalabireko eyo malinzireyo. Kanze ejje mu Uganda ndi Munyarwanda, famire yange ejje ensange wano mu Uganda nga already government y'e Rwanda enoonyerezaako benjagala. Kitegeeza government ya Uganda ejja kuwaayo e Rwanda ate byali bibadde weera mu bimanyi. Kitegeeza nti Kenya tojja kusobola kugendayo kubanga era bajja kukunonayo nti gw'olina famire yo ebeera Kenya, kuba waliwo abantu ababadde bakyenyumirizaamu nti nze famire yange era ensanga mu ggwanga lya Kenya gye bansanga eyo gye bandabirako neema nenzirayo e Bulaaya. Muganda wange oyinza n'okwesanga nga ova Dubai ennyonyi ne bagiwugula gulooza egenda bugenzi mu ggwanga ddala, ne bagiwugula n'egwako mu ggwanga erya Rwanda gye wazza emisango, oba kaŋŋambe si gye wazza emisango naye gye bakulinako emisango okukakkananga munnange era bakukutte. Bwakyali kibaddewo mukimanyi bulungi nnyo. Abasajja balina kye bayita coordination, already bamala dde okukola enteekateeka ne bateekawo enkolagana n'owabo oba ne babaako engeri gye bayisaamuko ekyali badde nga bonoogamba nti tulina enkolagana n'ekitongole kino nakino. Kati nga bw'olaba bano nti ku mulembe gwa Kayihura gavumenti ya Rwanda already yali yayisiza mu Kayihura era nga buli munaasi wa Rwanda agezaako okujja eno nga bamulinako akakuku eri saidi zeeri already nga Kagame tata waano Kayihura musajja we gyali. Jjukira nti Kayihura musajja Munyarwanda wedde emirimu era nga wano Uganda alina obutuuze bwa wano naye ng'eri ab'eŋŋanda ze bayitirivu nnyo. Kitegeeza nti eggwanga liri limulumanyi nga oba n'okusinga Uganda bwe yandimulumye.